kuddamu okubeebaza basebo ne bajja bagenda kuddamu okubeebaza naye nga sinnaba kubeebaza saayogeddeko mu Luganda. Kansabe ennyanjula ensonga yange mu Luganda olunaku lwaleero nvuddeyoko ne ndeeta contribution yange eri Ministry ya Health ngezze mu sectors 3. Ndeeseyo ensawo 5 ez'emmere ez'okuwa abalwadde ba TB abali ku maddagala g'amaanyi. Then nemmala nendeetayo ensawo 2 ez'okuyambako ku ba DJ abali mu mbeera embi, baganda baffe betukola nabo mu mirimu, kubanga era tetuyinza kumala geeyisaawo ng'abatamanyi nti ne muganda wakuddiridde olina omutunuulira. Then nenyongerako n'ensawo 2 endala ez'okuwa aba association ya Ujja, Uganda Journalists Association, okusobola okuyamba ku baganda baffe abali eyo abaawumuzibwa olwa COVID ono, naye ng'era embeera gye baalimu teyali nnungi before nga tebannabawumuza. Nkubiriza abantu bonna mu fraternity yaffe ya entertainment tukyesobolamuko akatono ke kakulu, teweetaaga kugaba kinene nnyo naye akatono. Manyi nti ffenna tetumanyi kikijja mu maaso, naye ku ssaawa eno tusooke tudiringe n'ekiriwo. So nkubiriza abantu bonna, bannannyini mabaala, bulijjo munoonya obulango, bannannyini businesses ezidipendinga ku kulanga, muveeyo mukwatireko ku bantu be bayita bannamawulire. Nammwe bannannyini mabaala, Uganda Bar and Clubs Associations, nammwe bannannyini bifo nga bwe mulaba halls ebivulu gye bibeera, muveeyo mukwatireko ku ba DJ because be bakola mu bifo byammwe be babaleetera abantu. Yensonga lwaki groups zino ebbiri zibadde zeetaagisa okuyambibwako. Ate ku kyabannamawulire kyanjawulo kuba ate bo bakyakola ne ku ssaawa eno nga mwe muli waka mweggalidde. Be bakuba obulango bwa COVID, be bajja ku Ministry of Health buli lunaku ne batransferinga amawulire. So okubadduukirira, jjukira bo amaanyi bakozesa mangi, emisana teri transport, abasinga batambuza bigere okulaba nti bakola ki, batuukiriza ensonga ey'okubatuusaako information ey'obulwadde bwaki bwa COVID. So kyova olaba nti mwetaaga okubayambako. So mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo, neyanziza. Abakuwebaza nnyo Bebe Cool olw'omutima omulungi okutuwa emmere ffe ba DJ, n'okusaba abayimbi abalala nabo batuweeyo ku buyambi because ba DJ tuli bangi enayinza obutamala. Twale n'omukisa okwebazaako Message Semakula naye yatuwaddeyo kilo 10, n'abayimbi abalala abasazeewo okweyama. Kenzo ali bweru yagambye agenda tuwayo miliyoni ya ssente, n'abalala bagenda otuyambako. So Bebe Cool tweyanziza nnyo ffe nga ba DJ, waliwo abayina waliwo abatayina. So emmere tujja gituusa bulungi, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Era ne music kati owe Uganda n'abayimbi banno bagambe kati tugenda mukyusiza ddala bwe bawulira ennyimba ze nga zikuba nnyo tebanyiiga naye nga n'endala tujja zikuba, naye nga tweyanziza nnyo Rasta emmere gy'otuwadde, tusiimira ddala. Omuka receiving omwami ono ye Moses wa Ujja. So on behalf of Amber Heart Foundation ne Ujja tugiwaddeyo obusawo 2, obusawo 10 obwakawunga n'obusawo 10 obw'ebijanjaalo okudduukirira abaganda baffe abali mu mbeera etasoboka. Thank you so much, our brother Bebe Cool, as a musician, and also our fellow youth, and also the Amber Heart Foundation. We appreciate for this great initiative. Of course, as media, I think you are the second person to have thought about us. That most people think that we are too well off. But of course, yes, we are according to our profession. But in this situation, most of our colleagues, most especially the freelancers, who do not work on contracts, are really in a bad situation, but they just simply because they are quiet. So we thank you for this initiative of giving us this food, and we promise that we are going to give and help our colleagues so that they can go through this situation, and also call upon whoever is there, please, to
come up and save our colleagues, to see that we can also be well off as you copy the Bebe Cool's status. Also request that please, we are ready to work with you as Bebe Cool and Amber Foundation to see that we promote whatever you are doing and also push our country to go forward. Bannange twebaza nnyo olw'omulimu gwatukozeemu okulaba nti asobodde okutudduukirira, ye muntu owokubiri okulaba nti ajjukidde bannamawulire okumanya nti embeera gye balimu si nnungi naddala oluvannyuma lw'okufuna ekirwadde kino kinamutta ki COVID-19, nti abantu baganda baffe abasinga naddala ba freelancers abakolera ku store nti atunda store kati tebakyalina mulimo gwonna era bali waka batudde. So tulowooza nti initiative eno Bebe Cool gyakoze, tumusaba twongera okumwebaza ate ne tusaba n'abazira kisa abalala baveeyo batudduukirire kuba bannaffe gye bali wadde nga tebasobola kwogera olwa profession yaffe, naye ate ffe nga abakulembeze tuvuddeyo okuboogerera era nga tusaba nti n'abazira kisa abalala bonna baveeyo batuyambe tulabe nti tuwonya baganda baffe n'okubakuuma nga balamu ate tusobole okwongera okuweereza eggwanga lyattu Uganda nga tuli bumu. Era nga oli munnamawulire ekisooka ekyo si kyekikulu, ekikulu kyakubanga mwagala kulya ebijanjalo by'abannamawulire alina ebijanjalo by'abantu bintu by'abantu, so kibeere ekyokuyiga eri abayimbi abasigadde n'abantu abasigadde nti nno omutima omugabi emmeeme egabagaba emmeeme ateefuga. So lwaki tutaddeko ekigambo Bebe Cool through Amber Hearts Foundation musobole okutegeera bye bivudde era nga ziri kilo 5 ate birongooseemu tekuli luyimba aleko nnyimba ze tekuli luyimba temukisussa tekuli luyimba kilo ziri 5 bikule munda olabe muyinza obba mu bupapula bw'ennyimba